12 omwezi guno gwennyini tugenda kubeera lubiri njoke mbalageko mugenda kulaba awo nno nkukoola gwe muna Kampala kukoola gwe muna Uganda bayo yonna gy'ovudde twagala okulaba bavudde eggulu kubanga eno Kampala buli omu ali muno capital city ya Uganda eri mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yennyinimu awo nno mbakoola okujja okubeerawo okudduka kubanga ssente ate zivaamu mwana wattu zigenda kukozesebwa okuyamba abantu abali mu beetaavu awo nno mbakubiriza naku z'omwezi nga 12 nzize mbepikidde nzize Abantu ab'enjawulo bavudde nga bakunga bannayuganda okulaba nga beeta emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egigendereddwamu okulaba nga tulwanyisa akawuka ka Mukenenya era nga ku bano abavudde okubadde Lord Mayor Omulonde Ajati Fatuma Ndisa baladisi w'emukono wamu n'abalala bangi nnyo nga bagamba ke kano akaseera tulabe nga ffenna twenyiggira okulaba nga tulwanyisa akawuka ka Mukenenya. HIV/AIDS nti bwe bayogedde tulabye nti mu ggwanga lyattu Uganda HIV/AIDS akyalimu naye ate mu byonna abantu abamu tebafuddeyo nakumanya nti okwekebeza weekuli okumira eddagala weekuli naye bwe kiviira ddala eno mu baana baffe nga balaga baana bannaabwe nti siriimu gyali kiba kireeta okumanya nti bo bennyini be bagenda okusensitizinga bato bannaabwe kutya oba okwekuuma siriimu naye ate bo bennyini bagenda kufuuka bambasada mu ggwanga okubanga basensitizinga abavubuka bannaabwe bamaama be balesa awaka bataata ne bakulu baabwe ku butya akalwadde kano bwe kali. Neebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga bwayogera ffenna tuwulira. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda avuddeyo okulaba nga tulwanyisa akawuka akaleeta siriimu, avuddeyo okulwanyisa akawuka akaleeta obulwadde buno bunnalubiri akasiko cells, okulwanyisa gender based violence. Naye nga bwe tumanyi nti amazaalibwa ge gatuuse ate era ng'omulamu omukulu atugamba nti ekivaamu kyonna kigenda kuyamba okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Nkubiriza bannayuganda bonna, nkubiriza abantu ba Buganda mwenna, nkubiriza buli muntu yenna w'oli, vaayo mujje tugende tujaganye ne baffe Ssaabasajja Kabaka ku mazaalibwa ge. Ssaabasajja tukuyozaayoza, tujja kubeera nga buli kyogamba kyetukola ate tugenda kwegattako naddala nga central government okulaba nga tukwatiza wamu naawe okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Bannayuganda mwenna, Abaganda mwenna, abantu ba Buganda, baffe Ssaabasajja Kabaka, abantu mwenna awulira nga tetwetaaga kubanga tulina HIV/AIDS in the country, muveeyo tukwasize wamu, mujje tugende mu lubiri, mujje ffenna tucelebratinge. Ne bw'oba owulira nga tosobola kugula at least gula kits zino, togula ku lulwo wabula ogula ku lwa baffe Ssaabasajja Kabaka n'abantu abalwadde b'akawuka akalwaza Mukenenya. Okusobokera ddala sinza bwe tabajjukiza nnaku z'omwezi nga 12 okuba ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkutya ddala abaami mwenna gye muli mu ggwanga lino n'eddoboozi lino gye lisobola okutuuka okuba abasaali mu kulwanyisa n'okwetangira akalwadde ka Mukenenya.
kya muwendo nnyo omusajja okutambula ku nnono za Katonda omusajja omu mu kyalo omu y'engeri esookera ddala gye tusobola okuyitamu okulwanyisa akadde ka Mukenenya. Njala okubasaba tukuume empisa tusobole okuba abalamu Mukama bawomesa. N'olw'ensonga eyo ntwala omukisa guno okukoowoola abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu masaza gonna aga Ssaabasajja Kabaka okujja mu Buwonje mu misinde egy'amazaalibwa g'empologoma ekigenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini gwe tutandise ate enkeera ng'ennaku z'omwezi 13 olwenno tujaguze amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Naawe beera omusaale mu kuyambako Ssaabasajja Kabaka mu kumalawo akawuka akaleeta Mukenenya kubanga ssente zonna eziva mu misinde egyo zigenda kubanga tuzeyambisa oba Ssaabasajja Kabaka agenda kubanga azeyambisa okulaba nga balwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Abaami Ssaabasajja Kabaka yabagamba mwe basaale mu kintu kino ekyokukola ki ekyokulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Ate nammwe abakyala nammwe temwesuulyawo gwa naggamba nammwe naffe kitukwatako ng'abakyala okubanga naffe tutangira akawuka kaleeta Mukenenya. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Years have come, years have gone by, but nothing at all seems to take away AIDS. AIDS is a killer, killing my brothers, it's killing my sisters. Oh, hey. Wekatirowoza ku mulembe, omutali Mukenenya, omutali kulwaza, omutali kuzika mabunje amazo. Waweza kushimama pamoja na pamoja twaweza kumushinda adui ukimwi tumufukuze. N'abazadde benyo kwogera n'abaana bamwe kubikwatagana n'ensirimu tubagambe bakumingirize. Future.
weekend yakunga abantu era nze fenga Mount Centenaries tusooka okweyama nti tetusobola kutagenda kudda kwa misinde nakwegatta ku baffe Ssaabasajja Kabaka okulaba nga tukuza amazaalibwa tujja getgattamu era tukubiriza abantu ba Ssaabasajja mwenna n'abantu ba Uganda mwenna nti emisinde gino si misinde businde naye bwe tuba tudduka tulina ebintu waliwo ekintu kye tuba tuyambako omujoozi ogwo bwe tukugula emitwalo 2.5 essente ezo zigenda mu kuyambako mu bintu Ssaabasajja Kabaka byalwanyisa okulaba nga abantu bwe babeera balamu okugeza siriimu okugeza sikosel n'ebirala bingi naye ate nga tetwerabidde era Ssaabasajja Kabaka alina omutemwa mu byenjigiriza Kabaka Education Fund era nga ffe Mount Centenaries ffe tukyenyimirizaamu kubanga tulina abaana Ssaabasajja Kabaka batuweereza abali mu kitongole ekyo era tukubiriza abantu bonna mu Uganda yonna n'abali ebweru mwenna abatuwulira era abatulaba nti bannange ne bw'onooba tozze kubeera mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka osobola ogyegattako eyo yonna gy'oli nga owaayo emitwalo 2.5 egy'okugula omujoozi naye nga ekikulu kya byonna bannange siriimu gyali eratta tulina kwekebeza tulina kwekuuma tulina abalwadde balina kumira ddagala nsigadde ndina Kalembe Topista ekyo kyawamakisete